embeera kanko ekyokulabirako. Osman nkakasa ali musajja nagagga. Era kyova olaba nti balonda munsonyi okukyogera. AbduRahman bwe yafa, AbduRahman bwe yafa mutabani wa Auf yalina obugagga nga tebulina alina, ng'olulimi lw'essente alumanyi. Yakola ebintu bingi mu ntandikwa y'obulamu bwe, wakati w'obulamu bwe ne ku nkomero y'obulamu bwe. Ku ntandikwa y'obulamu bwe yasiramuka, ye yali omusajja yasiramuka after Abubakari nga wayiseewo ennaku 2. Era Abubakari yalwana nnyo. Abubakari yalwana nnyo AbduRahman asiramuke, kubanga ali musuubuzi munne ng'amanyi AbduRahman okusiramuka kiki kitegeeza. Abaafunyeeyo gwanyumya naye, omanyi oli ne bwagenda ku mikolo alabuuza nanyumya nani era oluga nti owaye mukolo mpise wayisaani waliwo anigo omanyajja nti gundi ajja guno ng'amanya bagenda okunyumya nabo ng'atereere. Era asobola okulwa ku mukolo gwo n'olowooza nti yaluddewo ku mukolo gwange naye yadde takyali ku mukolo, yadde ayinawo banywera banne be bali mu networking banyumya. Era oli bwabula banyumya nabo akusiibula n'akuwa n'essente nti kaŋŋende naye essente nkuwadde n'oga nti yazze naye nga mbutuufu yabuliddwa gwanyumya naye n'agenda. Kati back at the point nti Abubakari bw'amala okusiramuka n'aga nti nkoze ntya neetaaga ebinywera munnange busiraamu butunyumire, n'ayegereza Abubakar n'abereza AbduRahman ibn Auf. AbduRahman yasiramuka. Naye kye njagala nti tutambule okudda ku kyamaka, njagala tudde ku kyaki ku kyamaka nti AbduRahman bw'amala okusiramuka akoze byakoze. Yakwata essente nga tizikwatibwa, alina abaswahaba ne batuula n'olukiiko ne bagamba nabbi nti AbduRahman alabika agenda kwabooza famire ye. Obamukiki nti ati sente tazireseeyo. N'abuuza nabbi bwamuyita nti owaayi sente bangeezo nozireese, n'aga nti anaakugambye amanye sente zange. N'abagamba nti zendeese nzimanyi, n'ate zendeese zimanyi na muwendo. N'aga ndeseeyo za mirundi 2, ezisooka ndeseeyo alhamdulillah esente nze zesimanyi muwendo naye nga nzireseeyo physically. Ate nkakasa ne Katonda zino zendeesa agenda kumpaamu empeera era nze zemusaba. Esente zange alina zizaawo kubanga mpola muwole. Nkola ki? Mpola muwole. Ate zaagala zimpeera eriyokka nawano nzaagala njagala nzireeka nga zeekuze ki zeeyongeddeko. AbduRahman ibn Auf yakwata empiira n'agamba nti njagala, n'akwata eŋŋamiya 100 n'agamba Aisha nti ezo zonna abaavu n'akateeyamba bonna bazikozese. Abantu ne batya nnyo. Naye kye njagala tugende mu maaso nti AbduRahman ibn Auf we yafa basahaba, kubanga yakwata emaali ye n'awaako ebukojja bwa nabbi bonna n'abuwa, n'abaga nti abo bonna mbawadde bukojja bwa nabbi, ne ebutaata bwa nabbi bonna n'abawa, ne bakyala ba nabbi n'abateerawo, ne bamuhajirina n'abasasula. N'akwata ate ba ahlu badiri baali 100, buli omu n'amusasulanga omusaala gwa dinaari 4. Abe badiri bonna abalwana badiri baali 10 by then. Naye kye njagala tutuukeko nti AbduRahman ibn Auf we yafa ne basalawo batuula olukiiko. Aziikiddwa atya? Anaamukwatako, anaamusaalira, anaamuziika. Ne batuula ne bagaa nti AbduRahman ibn Auf engeri gye yabadde omukulu ennyo ku bukojja bwa nabbi, tujje Saadi ibn Abi Waqqas yabaamusaalira. Saadi ibn Abi Waqqas n'amusaalira. Ne bagaa nti kaakati ani agenda okukulembera jjanaza ye nga bagitwala? Bagaa nti ono nga bw'ali nti yamusaalidde kojja wa nabbi, tukwate Ali ibn Abi Talib ali ku sayidi y'obutaata y'abaakulembera jjanaza ye. Ne bagaa nti ekisinga obukulu kyekiriwa nti kuziika wano okumukwatako nga tumuteekayo n'okumwebasa wali. Awo tuddeyo kati tugende mu banne, tugende mu babinywera ne banoonya Uthman. Era Uthman yakka wansi n'assaayo pembe munne. Back at the point Uthman bw'avaayo agenda okutuuka bamugamba nti Uthman bw'afa
mukyala we Naira awo njagala tuuke Naira naga Uthmani ye after bwe yafa Muawiya ibn Abi Sufyan ne yesimba mwani mu Naira naga nti nkutwala Naira naga dizisi gwe wafugabbi gwe gwammanyi oli mwavu ate okuba abakazi olina fugabbi Naira nga amumanyi wa Muawiya yalangiranga radiyallahu anhu era lumu wakubandi yakozi serjolane nze mbagamba nnyo omuntu ng'ayagala okukuuma irimu ye kyasooka okwewala nnyumba y'abafuzi yeewala abafuzi ng'oli ayagala kukuuma obuntu bulamu irimu ye tobeera mu bafuzi kubanga abafuzi balina okujja ewo okwebuuzaako so si ggwe kugenda waabwe abayivu ebyobufuzi baleke bannabyabufuzi naye bakatize point nti Muawiya okumanya ali alina effugabbi waliwo omusajja omu ng'atudde mu muzikiti bw'atuula mu muzikiti Muawiya bwe yalangirira mutabani we Yazid nti yagenda okufuga bali Damashiki omusajja bamuyitanga Mardawi ibn Arwa al-Mardawi al-Mardawi atuula mu muzikiti agamba abantu nti Muawiya musajja muzibu ayagala atukakatikeko mutabani we atufuge omuvubuka n'akiwulira n'agenda n'agamba Muawiya nti Mardawi bamuyitanga Hani mutabani wa Arwa al-Mardawi nti Hani mutabani wa Arwa al-Mardawi agambye nti oyagala kutukakatikako ani mutabani we Yazid atufuge Muawiya n'agamba nti jangu wano agambye eki nti agambye oyagala kutukakatikako mutabani we atufuge n'amugamba nti kakati va wano ogenda oyogere naye ng'oyogeranga ggwe omugambe nti toli ku mulembe gwa Abubakari wadde gwa Umaru oli ku mulembe gwa Muawiya ajja kutta toli ku mulembe gwani Umaru Abu Muawiya ye mufuzi ye muki mufuzi si mukulembeze ajja kutta omuvubuka n'agenda n'agamba Hani nti owaayi Hani ebigambo wayogedde byatuuse kwani ku Muawiya naye nze mbadde nkusaba obikole ki obireko oli mukulembeze oli mufuzi si mukulembeze ate toli ku mulembe gwa Abubakari toli ku mulembe gwani Hani n'amugamba nti gwenno ebyo ebigambo toyinza kubanga gwe byoyogerera era ebyo mbitegedde bya Muawiya yateekwa okubanga akutumye bw'atyo namugamba nedda tiyateekwa okubanga akutumye bwakyalumu Muawiya n'ayita abantu bajje ne batuuka n'agamba buli omu awandiike byayagala buli omu n'awandiika n'amuwa byayagala n'akwata olupapula lwa Hani eyagamba nti ayagala tukakateekako ki ndabaniwe n'akwata olwa Hani nga gwe mbadde nsuubira olina kusaba bingi buno bw'osabye naga nti bwenjagala naga butono yongerako n'awandiika n'asaba ebyabooluganda abako n'ab'emikwano n'abalirwana bonna naga n'ebyosabye bitono mbikuwadde naye saba Hani naga nti ate Muawiya nga ayitiridde wadde wafugabbi naye ampadde buli kamu n'amugamba nti ssebo kati kyenkusaba okimanyi nti mbadde nkusaba obukulembeze njagala nze kuwagira buwe mutabani wo Yazid kyekisigadde ekyokka kyensaba kandi bagaza point kyenjagala tunemu nti omuntu wabeera nga yakulira owantu mukyala wa Uthmani Naira mutabani wa al-Qarafis muwala wa al-Qarafisa Muawiya ono bw'amugamba okumuwasanga amumanyi wafugabbi you got your point n'agamba nti musooke mumbuuliremu abazze okunga nti Muawiya njagala first of all nali mukyala wani wa Uthmani mukyala Uthmani nga musajja binywera mugagga talina fugabbi Muawiya mwavu according to Uthman tu aine fugabbi mumbuulire kyanjagalako mugende mumubuuze kiki kyanjagalako kyanneegombako yes ku bakyala abalala n'agenda abaga nti alina amannyo ge gantalagga gansanyusa nnyo
njagala muwasa naira ni bamugamba nti amannyo go ge gamukuba nagamba kiki nti amannyo naira n'agenda n'ayita dentist n'aganzijamu amannyo gano n'agejjamu n'aleeta aga goldi n'agamba mumuweereza amannyo anti ge gamukuba mumuweereza amannyo ne bagatwala wa Muawiya nti amannyo gaagano nti omukazi yagambye nti omwagalako mannyo agakuwadde naye nga tagenze mu fugabbi mukazi weegiramu amannyo kati ekitegeeza the word fugabbi we liyingira mu maka gabati gajja kubula mu communication kubeera kufuga in short embeera eba raping the life kyenyuza okukozesa nga life omuntu arapinga ndepinze eteetaaga ate mu maka mubeera mu love na communication kati buli oleeta nti fugabbi era bagawangaaza yes naye nkwadde ekyokulabirako nti omuntu asobola n'okuwangaala n'ekintu kye naye nga kibi nga takyagala kati gwe lwaki owangaala n'omukyala atakuwa mirembe kubanga gwe togimuwadde buli otagimuwa tagenda kugikuwa era obufumbo tebunyuma era ofa n'ovaawo nga totegedde aya ya Katonda egamba nti litaskunu ilaiha nga bw'obeera na mukyala naye nga tolina mirembe kati n'ova mu nsi nga totegedde mugaso gw'amaka mirembe gibeera mu maka nsaba Allah ekintu ekya buli musiraamu akitegeere buli musajja alina akitegeere nti amaka it is a place of the peace naye ebiseera ebisinga ejja neefuuka place of the pieces awo amaka tegajja kunyuma era nsaba timugakola ki tetubeera nago communication erina okubeerawo oyo agamba nti bawangaaza yes basobola okuwangaalirawo naye nga tebali mu mirembe tokimanyi nti omuntu awangaalira mukomera ne bamuta n'agaana n'alaba ng'ekkomera lye lisinga gy'ali naye nga komera naye nga bw'agenda okubala wabiri nnyo okusinga ekkomera kati n'omukyala ayinza okubeerawo n'awangaala naawe ng'alabye nti obubi bw'agenda okusanga ng'avuddewo ewuwo bungi nnyo ye kaagumiikirize why kubanga gwe toyina magezi gasobola kuwa baana b'emirembe woogamidde omukyala yazaala abaana bw'olaba omuntu ayagala product nga tayagala factory abeerako ekizibu kubanga kiba kitegeeza nti product eno bw'abanga nga factory tajagala product eri bweggwawo tagenda kuddayo kufuna product kubanga factory teri protected agati gw'obanga tolabiridde mukyala communication nnungi bw'olaba ng'ogenda n'osulayo omukazi aba amanya nti n'abaana bange bajja kusula bokka mu nnyumba kati n'abeerawo gwe n'olowooza nti bawangadde we bali mu mirembe there is no peace aliwo lw'abaana be ate ng'oyagala kutegeera nti amaka gafudde kasita omu ku babiri atandika baana nti nze ndiwo lw'abaana olwo abaana bwe bafa ng'ogenda mu bukadde nze omukyala mulina lw'abaana abaana oba navaawo ng'omuta nga takyesobola ate akuze naye bwaga nti ndiwo lw'abaana ye abaana bwanaabagaba nti si babo kati omukyala alina kubeerawo lwa mwami n'omwami n'abeerawo lwaki lwa mukyala kubanga mwakwatagana before nga temunaakufuna baana kati nza otya okuŋŋa nti abaana be babasiba you got a point era omukubo kasitaagaza ŋŋaaga nti nze mukyala lw'abaana ng'omanya nti obufumbo bufuubu kyetaaga mukyala lwa mukyala n'abaana lw'abaana kati mukyala ayinza okusigala ogonona ng'aliwo naye ng'atebe nti omusajja ono talina magezi waagendera n'atambulira ng'ate nze ndi mukyala ndi patana we olwo abaana bwenna abaleka mu nnyumba si be abajjira ne mu nnyumba nga taata taliwo ne maama taliiwo ano omukyala ono omusajja tategeera waatambulirira nze ntagenda kudda anaagamba akaana akasiniya wanu nti sigenda kudda mwegalire kati n'abeerawo gwe n'olowooza nti baliwo mu mirembe naye nga there is no peace tegerekesa bulungi nnyo so kati omusajja oyo era kyobulaba naga nti tubafuga balina okuwangaala sibabuulira yaani simusaba talina love munno omubulirako ndagawa ngende eno n'akulinda naga gyagenda wala kamusibire n'amazzi gyagenda wala ayinza obutafuna hoteri nnungi kamusibire akamere kano kamusibire ekyokulya kati the word love okuba nti mu maka mulimu okwagalana ne communication oli lwategeera ekigambo nti litaskunu ilaiha mutebenkere gye bali kati okubeera mu maka ago naye nga toli mutebenkevu you are losing oli mukomera ogwofiirwa namufiirwa owangaala bubi mukazi tomugobye
ate oli naye ate temuli mirembe. You are in jail. Toyina bulungi bw'oba ofunye. So kakati eyo aya abatagifunye mu bambi egali taskunu ilaiha. The word litaskunu ilaiha mutebekere abatagina ayina mukyala waka. Onabeeranga mukyala wa neighbor nga si wuwe. Tamuyabizamu buli omu teyabiza munne please. Kati ate kyogambye nti omukyala ayinza okubanga bwe namugamba sigenda kudda naye ng'agenda. Ekyo njagala mukyejjemu buli musajja akyejjemu. Teri mukazi akuumwa na musajja. Mukazi yekuuma yekka. Mukazi yekuuma yekka. Olwo bw'olifiirwa n'akakasa nti toli wakudda. Wafiirirwa nnyoko. Kubanga era time etuuka n'oba ng'oli mu mbeera gy'akakasa nti toli wakudda. Bw'oligenda e Makka. Kati muleke kweteeka ku bwa security bwe mutasasulwa. Tikuma mukazi omukazi tebamusakudde bamukuuma. Mukazi yekuuma yekka muntu mukulu. Era ne bw'obeerawo bw'aba asazeewo okukola kikyamu agenda n'akikola nadda. Kati okubeera mu peace yoyo omukazi gw'otakakasa. Okimanyi nti omukazi asobola mu kyokulya mwakutera eddagala ly'okwebaka n'agenda n'akoma n'asanga weebase. Omukazi after all obulamu bwo bumbeera mu ngalo bw'ati. Yakufumbira yamanya bw'osuze n'amanya nti kati weebase kati okoze eki kati era oyo genti gw'okuuma ye. Gw'okuuma ye. La mwemenya ne mwewa emirimu gye batasabasasula ate gye batabasiima. Ye gw'okuuma tagenda kusiima. Kasita ategeera nti ate omukuuma bw'otyo tagenda kusiima. Ate nga togenda kusucceedinga mu kumukuuma. So bifiri amakalo gajja okunyumira. Mukazi asobola okukola kyonna kyayagala ne woobeera mu nnyumba. Naye yakuleka yaleka bali bonna najjeewo. Kati ate bw'omumma ekyamuleetawo peace kati ng'agenda alumba kati ng'ate gw'ogy'ovunaana. So buli omu yeetaaga peace. Bwakubuuza peace ewaka tonoonye ewalala. Lwakuba tufe tulina breathing space ng'abasajja tinja kuwasaayo omukyalo omulala. Naye era abasajja bangi nnyo bagamba nti nze ewaka siddayo nga bukyali tewali mirembe. Kati gw'olina chance ebweru n'olwa ku mweso n'ogenda ku luddo n'onyinya n'olabira n'agatali konfufe wa munno. Bakubuuza nti yine kwatodo n'olabireka nti bo baba balina akazannyo kaabwe ke balaba. Naye ng'olimba kubanga senga mbeera mu piisi osobola n'omulabya amawulire nga tagaagala. Oba naye n'akulabya akazannyo nga tokola ki? Nga tokaagala. One can force another okukola ky'ataagala but in what? Yes. Agadi bw'obeeranga gwe bangi babeera ebweru kubanga wakati wali peace. Ekitegeeza n'omukazi era wabula peace naye asobola okulagawa ebweru n'anoonya peace. Kati ekitegeeza bring the peace naye aleete peace omulage ku laavu lagako mulage n'omulaga laavu naye n'akulaga laavu buli omu nazaayo eyiye n'abeera nayo. Bw'onaagenda owamujjawe era ogijjayo gimulage era ogizzeeyo. Naye ye bw'anaagikuwa bw'olifa omulala ali muwaaki. Akulaga ku laavu bw'oli mugoba abaana eraavu ye gwafumbiddwa naye n'amulagako. Oba bw'olifa n'afuna omulala n'amulaga ku laavu naye n'agizaayo. Alina okubeera ne laavu ye naawe n'obeera ne laavu yo. Buli omu n'abeera ng'alina ekikye ajjayo n'amulisaako munne magnet n'esika kino nebikwatagana then time etuuse zaayo ekikyo. Life netambula naye temufuga bakyala era tembeera nafugadde ne babeera baana. Kati communication nkulu nnyo mu Busiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyali atugamba nti please bw'oba ogenda kusiiba munno mugambe munno mukole ki eyo source ya communication mu maka. Kati Busiraamu bw'amala administration yonna era abantu bangi otuuka ku mulimu n'obuuza nti gundi aliwa ye mukulu tebamanyi gyali. Taliiwo tiyayogedde ne deputy we tamanyi gyali. Kati obeera otya ng'oli deputy nga tomanyi mukama wo gy'alaze. Kati ogenda kukola ki? Kubanga kitegeeza nti bw'olaba nga taliiwo kiba kitegeeza buli either bw'otegeera nti taliiwo tofomingawo ene trip naawe gy'ogenda oba tolina kgenda kubanga omanyi nti mukama wange takola ki taliiwo. N'otuuka mu kampuni omukulu taliiwo amuddirira taliiwo kubanga buli omu tategeeza munne. Ekyali badde ekituufu nti omukulu ayogera nti siriiwo ngenda bwenti ne bwenti ne bategeera nti taliiwo. Kati ono amuddirira n'amanya nti buli akakuba konna alina okuwulira kubanga omukulu takola ki
taliwo amanyi alina okulamula buli kamu era akamugira konna alina okukamaliza kuba talina gyakasindika naye osanga nga no body at the company mukulu taliwo namudira taliwo buli omu yagenze eyo administration watekoera communication nga obukulu bwa communication bwebwo nti please gwomukyala bwotegeera nti nze nafiiridwa kojja nagenze kuziika sigenda kudda gwe bwowulira nti sengawo mulwadde ate naawe togenda kubanga omanyi taata w'abaana tagenda kudda gega amaka gosanga abaana bafunye obuzibu taata taliiwo maama taliiwo fe abawuliriza ntugamba nti amaka galimu obulagajjavu maama ne taata bavaawo batyewaka naye balakinga communication nobalekera kuki so okulakinga communication kikyamu nnyo timukikola mu busiraamu ekirala hadisi gye njagala mutegeeremu administration yaayo njagala mutegeere nti hadisi eyo yatulaga kusengeka bintu nti waliwo ekikulu n'ekikiddirira n'ekikiddirira kati ebiseera ebisinga obusiraamu bwaffe tubwonoona nnyo olw'okuba tetubeera na irimu emanya nti kino kyekikulu kino kanzikirize kife kino kasita kibanga kisigalawo ntegerese baganda bange bwosanga oli naagenda okusaala ne bamugoba mu muzikiti kiki empale ekweya kiki asaze ekirevu ebyo si birungi kukola tusaanye kusala tusaanye kweyesa ngoye naye ate omuntu ono gwe mugobye the question is kiki ekikulu mu busiraamu kusaala bw'aba tasadde mu busiraamu aba avaamu direct naye ate bw'aba asaze ekirevu musiraamu waffe era mulungi kali kakyamu kakoze eki kakoze kakati ffe okubanga omuntu twagala n'okumujja mu busiraamu olw'omusango omuki omutono tetumanyi kupima tola nabbi yapima naga nti okusiiba ibaada naye ekigaana omukyala olw'ensonga okuwuliriza babyayagala ye ibaada esinga dhaana okukola ki okusiiba ati ibaada zirimu emitendera mu busiraamu ibaada zirimu tuteeka okubanga waliwo ibaada zituleka endala ziyimirirewo get a point yes ola nti ibaada bwejja wogenda mu hijja ibaada y'amaanyi okwambala obulungi amasuuti biki ekyo nikigwa hiramu neyingirawo eri ng'olabira ddala omuntu ayambadde hiramu yakitiibwa naye kigenderako mu buko nga bakulaba eno yonna weesibye bino mu buko toyambadde naga oliawo mu buko ogendayo era ku mukolo gw'abantu ogendako naye kati buli lwotwagala ekintu wateeka okubaawo ekifa kakati bwe twagala omusiraamu ono tumuyigirize era naawe seekoze ku muzikiti ogenda kusomesa kyo olina okuba nga ogenda kusomesa batamanya balinga ogenda okulungamya after Allah abakoze obusango obwo kati ab'omu baleke bajje nenabbi teyayogeranga ne bamalayika bokka kyavaga nti omukyalo okusiiba kuleke ibaada naye kuleke ono ibaada enkulu ekole ki eyimirire okuba tubiyinza kubiyimirawo bibiri n'okulya ne balo nayo ibaada okwegatta nayo ibaada nabbi naaweyinga naga nti eno nkulu eno egwe kati kyetaaga tubeere n'abamanyi abasobola otuga nti kyo kituufu omusajja oyo kyakoze kikyamu naye tetulina kyetumwagalamu kino tuleke kino kiyimirire kino kijja kuyitawo mpola mpola kati tetuyinza kufuweera n'abantu nga bali 10 ku kiki ku 10 ensobi zaabwe tulina ozigumiikiriza katonda abatonda azigumiikiriza naazisonyiwa n'agamba nti ezo zivaawo na mirimu mirala siba kiri nti bwakola kino kijjawo kino ati atazze kukola ekijjawo kiri ate omugobye ati kirigera olinga agamba nti kiri kisigalewo ensambi lirikole ki lisigalewo omwana wabeera ne bad handwriting ninga ansa ntuufu akuwe maakinga ati musiraamu twali nabbi yali atuyigiriza nti ibaada zaawukana leka kukola kikyamu bw'onooyimirira n'ovuma okuvuma kiri haramu kinene nnyo okusinga nze kyenkoze kati ate nze gw'ovuma nakoze katono ate gw'okoze ekinene ate in the name of dawa kati oba oyonoona busiraamu please so kati kyetaaga omuntu abeerenga apima kiki kyetwagala kinene kyekiriwa mu busiraamu omuntu okuzirika n'okufa tutwale kiriwa kyabadde azirise kati tuwonye okufa kwe
agira azirika kubeera n'azirise beta okubeera n'omusiraamu ng'alina kaatakoze kirungi zaani okuba nti omuntu mugira ddala mu busiraamu ye ekirala waliwo ayinza okwagala alwane n'avuma omuntu ng'ate ye ava mu busiraamu ye okuvuma kumujja mu busiraamu ate konokola nga mwawukana ye musiraamu gwe toli kakati yeye embeera gye njagala tuyige mu administration nti hadisi yeetulaga nti ekituufu kiri nti obusiraamu tebubeera ku ddaala limu bwonna waliwo ibaada esinga ginnaayo tola nabbi yaga nti tosiiba era n'asinziira ku ebyo kyola nti bingi nnyo kati administration ya hadisi gyetulaga omuntu si kirungi kuwanvuya swala nga waliwo abeetaaga eitha bayinza kubanga beetaaga kifo omusaalira musaalidde mu holo waliwo bagenda okukolerawo omukolo gwe n'otandika wa nazaati gharqa wonaagimalira ddi oyinza okubanga b'otambula b'osaaza batambula kati bingi nnyo kati administration ya hadisi gyetulaga omuntu si kirungi kuwanvuya swala nga waliwo abeetaaga eitha bayinza kubanga beetaaga kifo omusaalira musaalidde mu holo waliwo bagenda okukolerawo omukolo gwe n'otandika wa nazaati gharqa wonaagimalira ddi oyinza okubanga b'otambula b'osaaza batambula kati tinwekanga nga n'ab'ebigere tebasobola kujja banaavaayo essaawa mmeka n'ab'emmotoka bakooye kyabagenda kukola oli ayina research oli muzikiti gwa ssomero omanyi nti abaana basoma baagala nakumaliriza talawuya baddeko ku prep somehow naye nosanga etalawuya mpanvu ya ssaawa 3 ssaawa 2 abantu basaala talawuya noga nti abantu tukyalaakinga knowledge eyangwiza mangu abantu obuki obusiraamu kyola nabbi yatugamba hadithi ya Tabarani nti bw'oba osaazizza abantu kendeeza mulimu abanafu mulimu abalwadde mulimu abali ku lugendo mulimu abalina ebyetaago ebyenjawulo bw'oba osadde wekka wanvuyanga bw'okola ki bw'oyagala kati gwe tuyinza kumalayo bantu ebyetaago ebyo oli omukyala ali olubuto yagatta asale ku talawuya bambi talawuya nebeera mpanvu kyala nibagisubwa n'abaami bakooyi oli amaliriza waliwo naaga nti kamaliriza okusala etalawuya wano lumu nindiika sivaayo ayagala gisaala agende eka neeka bamulinze ng'ogimaliza ssaawa 5 atuuka eka ku 6 abantu ne batamu etalawiya n'ogibatamisa kati kirungi tubalansinge tuyige tubeere ne shariya etuyigiriza okubalansinga ebintu wabula ate bw'oba obusiraamu nabbi yabalansinga tubula yaleeta communication aga nti please mukyala bw'aba ava ewaka oba olaba bw'aba ayagala kusiiba asabe what about ng'agenda kulambula agenda ku pate graduation ya munne bagenda ku juma asaba so kakati jenjagala hadisi tujige mu administration ekibuuzo esooka kyenjizaawo omugendo okuva ekibuuzo nti nabbi sallama yakolanga kati for example n'omukyala bwe yasaala okusaala nga kwennyini si kubi naye nga kuleetera ate kumukubya ekireetawo obusambattuko before kuba si yeyo issue wabula awanguyiza na rights z'omulala nezikola ki nezikosebwa yes kati bamugamba nti bw'oba ogenda kusaala sooka osabe nga kitegeeza omusajja ono olwo atuuse mu kapasite esobola n'okugaana omukazi tokola ki tosaala nekibanga olwo omukazi nga buli waasaala aba afuna musango singa onaamugaana ono teyamugaana kusaala yamugamba asome essuula 2 mugasome emu emala ati nga kitegeeza nti kati naye bweba sunna omusajja naga nti ankwetaaga togenda muswala omukazi n'agenda kiri haramu naye eswala etuuka nga bwe tujja okiraba bwakugaana okusiiba n'osiiba lw'olunaku lutuuka naye ng'ofuna omusango nga bula nti senga osaalira mu nnyumba nga wabbanzibe waginyaga eswala etuuka naye omusango gw'ogusigaza otawaazizza amazzi agali haramu wagabbye eitha ku wota oba ku muntu wuzo etuuka naye osigala ng'olina omusango gwaki gw'okubba kati nga kitegeeza nabbi sallama
gamba ogenda wetegereza ennamula gye yalamulanga ebintu yagobereranga nnyo ekireeta emirembe era ibada ezimu n'azigamba abantu muzireke ku lw'emirembe. Kati nga twesanga olwaleero nti tugenda kulwanirira masigidi tutaasa nyumba ya Allah naffe atutaase kubera tugamba nti nomunantaasa nja kubakola ki tugenda kutaasa nyumba ya Allah atutaase naye bwe tugenda ogitaasaako tugijja ku basiraamu tugize ku baki ku basiraamu nga wagenda kubaawo okwawukana kw'abasiraamu. Kati nga okutaasa omuzikiti ibaada n'okukuuma obusiraamu nga buli bumu ibaada. Kati zibaada wezisiŋŋaana nga bbiri kati omuntu ono akozesa lupimo ky'okugamba nti kino kyekikola ki nti tuleke masjidi oba bagitwale abasiraamu babeere bumu oba tulwane oba abasiraamu baawukane naye nga yo masjidi ya Allah ekole ki esigayo abantu nga bagisaaliramu. Lupimo ki lwe tuba tukozesa? Byombiriri tewali kitegeerekeseeko gyendi. Ekisookera ddala ogambye nti tutaasa masjidi tugijje ku basiraamu ate naffe abaagala ogisigalamu tuli basiraamu. Waayo kyentegeeza kyekituusa ku ddaala abaisiraamu ntulwanira masjidi nga buli omu atagenda gisaaliramu. Nze kyensuubira ekyali tulwanyisizza nti bano bali mu muzikiti batuganye okujja okusaala. Awo we can fight. Oba bwe banaayingiramu bagenda tugaana okujja okukola ki okusaaliramu. Awo we can fight. Naye nze ku lwange Ssekkadde okuba nti gwe Muhammad ne Muhammad mulwanira muzikiti nga ono ayagala aveemu ono yababeerawo kati muba mulwanira kirala management ya muzikiti. So si muzikiti si kusaala siki okwo kulwana tikuliyo musiraamu era esi jihad. Okulwana kwa management tekuliyo. Management bwa imaamu bwaki what do you want okubeera imaamu? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu bantu essaala zaabwe ezitatuuka ye muntu akulembera abantu mu swala nga tebamwagala nga bali ku butuufu. Kati omuntu okulwanisa abantu obakulembere kiki kujjawo bidia okujjawo bidia eriwa waliwo management eriwo bakozi ba bidia kati ate twagala abantu basiraamu babeere basiraamu batuufu era tetulwana daawa si yakulwana eyo eddaawa yakusomesa so si yakulwana kujjayo ebitala kubagana kuvumagana kudda mu mawulire kuyomba la. Abasiraamu tetusaanye kulabika wantu wonna nga tulwanira omuzikiti. Tusaanye tulwane nga abatali baisiraamu bazze kutunyagako omuzikiti. Naye omusiraamu ku musiraamu si ddiini. Musiraamu ng'alwanisa musiraamu ne ku muzikiti kiki bali baagala kusala bwe banaayingiramu batugaana nti let them pray and we pray with them. Naye lwakuba nti nze kyendaali agadde okubuulira era nze kyensobola okubuulira ku ebyo nti waliwo kyenjagala era kyensaba mumanye nti ebitulwanyisa mu mizikiti birala era tetuyinza kubyogera mu bantu naye nga senga tuba tubyogedde biyinza kubanga si birungi si ya ddiini. Ebitulwanisa mu muzikiti byakwagala bukulembeze bwa muzikiti so siki si ddiini. Kati fe abali ebweru nze Ssekkadde ataasoma amanyi ya Saruna sisaanye kuddawo nti ngende nwane nti bali batwala omuzikiti bagutwalawo bagenda kusaaliramu nange njagenda I join them and I pray. Nze ekyange muzikiti I want to pray. If I want more than praying we wajja. Era omuzikiti ogwo tulwana nti bali bagenda kuyingira mu bagujjuze tulwanira before ng'abantu babeera ku haramu nwana mbere ku lunyiriro olusooka. Kiki ekitulwanya? Ekyo kirala ogutunda kirala naye ishu y'okulwana nti bano bawambye omuzikiti omuzikiti la bituswaza buswaza tebirina gye bitutwala mu busiraamu okujjako okutuzza emabega naye tusaanye kulwanira mizikiti. Era abantu tebalwanira nabo mu mizikiti balwanira ekiva mu mizikiti naye ng'ekizibu kirina kubeera nti lino erinnya lye lirina okulya muzikiti gwaffe twaguzimbye buli azimba omuzikiti alina okubeeramu.
la abasiraamu tetusaanye kulwana muzikiti kati n'ekirala kyenjagala mumanyi abasiraamu okubeera obumu mu maaso ga Katonda ne mu busiraamu bwaffe kyamaanyi nnyo vaana emizikiti egyo. Abasiraamu okubeera obumu bumulaba nga bali babajja mu muzikiti ng'ate okulwana nabo kigenda kuleeta obutali bumu, please bali ne baba bagumenya mubaleke naye obumu bubeerewo. Olw'ensonga omuzikiti ogwo ne bwe guvaawo nga tulina obumu tujja genda mu kisaawe tusaale, naye ate obumu bwe bubulawo n'emizikiti ne bwe ginaabeera migazi tegijja kusobola kutuwumbawumba. Kati mu busiraamu ekikulu mu isiraamu omusiraamu asinga omuzikiti. Kakati gwe ogenda odamejinga musiraamu nno either omuvume oba omuteme because of the mosque, obusiraamu oba tobumanyi. Kyova olaba Umaru amanyi obuyisiraamu yatuuka ku Kaaba n'agitunuulira n'aga nti wallahi Kaaba gwe oli wa kitiibwa, naye nkulayirira wallahi ekitiibwa ky'omuyisiraamu eri Katonda kyamaanyi nnyo okusinga Kaaba gwe. Akati please saagala mutte ekitiibwa ky'abayisiraamu na Kaaba gyaliko Kiblatul Muslimina jamia ngate goleta masjid eyeri etamanyiddwa nakumanyi teina na linnya eri ku kyalo gye mulwanira. So abaisiramu temusanye kulwanira abasiramu okulwana mmwe kibi nnyo than mosque okugwa mosques okugwa bwe tukeera enkyanga mosques zonna eziri mu Uganda zigudde nga tewali musiraamu avudde mu lwala. It is better Islamically muzikiti giveeyo abasiraamu basigale nga bali bumu kyetwagala mu Buisiraamu. So sikusigaza muzikiti nga abaisiraamu tebali bumu nti guno gwabano guno gwabano guno mukyalo ku kitundu kubeerako emizikiti 5 ono tasaalira ono la obusiwe Buisiraamu. Kati mu busiraamu omusiraamu tumuwa ekitiibwa era tumwetaaga nnyo than million mosques omusiraamu. Kati saagala abaisiraamu banenengene because of the mosque. Ogwabasangawo era gwasangawo obusiraamu era gujja kugwa gulekewo obuki bulekewo obusiraamu. Kati abasiraamu temusanye kunenengana lwa muzikiti, temusanye kulwana lwa muzikiti, temusanye gana bannammwe kuyingira mu muzikiti, temusanye temuvumira abantu mu muzikiti. Emizikiti gya Allah bali baddu ba Allah mubaleke. Kati wabeerawo hidden agenda etulwanya kuno muzikiti gwabana omuntu gwana la bana muzikiti gya Katonda buli muddu wa Katonda muleke yagalire miki muzikiti bakoleramu ekikyamu awo mulyoke mulumbe mulyoke muyigirize ate si kumukuba. Olaba ku mulembe gwa nabbi omusajja yajja n'afukamu n'atamukuba enajisi yennyini mugugwe ne batamukuba. Kakati gwe ng'onvuma nti mu muzikiti nsomeddemu a'udhu billahi minash shaitani rajim eri bid'a onsanze nkutte buruda ndi mu muzikiti nsoma onteme buruda mbi sibaga nti nnungi wabula omuntu akutte buruda n'asomera mu muzikiti gw'oyagala okutema nga nabbi teyatema afukamu. Oba muntegedde bulungi oli afudde omuzikiti toilet nabbi n'agamba abaswahaba mumuleke amalirize. Kati toleka ali ku barzanji ye n'amaliriza n'omusomesa oluvannyuma nti barzanji nki nkyamu n'addayo nga bw'olaba nabbi bwe yaleka oli n'adda oluvannyuma n'aga nti sirabangayo musomesa asingaani nabbi. Kati gwe kulwaki oyagala bagambe nti sirabangayo seeka asinga ono eyanjigiriza nti buruda mbi nti mawuledi mbi mu mirembe okulwaki oyagala kunkuba. Ate gwe daawa obugumiikiriza mu daawa gwe daawa ya mulundi gumu gwe bw'oli osoma by'osomesa tebakola revision. Gamba ate oyinza okuba kisoma mu primary ne bakiddamu topic yennyini nga yerimu ne secondary bagenda gigaziya ne ku university ne bagiddamu ne bagigaziya naye nga buli topic eyo yonna agisoma primary wagisoma as a topic, secondary osome as a topic, university osome as a topic, eyo yennyini topic buli waleetamu ekibuuzo oluusi okigwa.
gwe bakuvuma bukaafu banja abagwa kulya tushed nankani usuluddin kisibu tauhid navana munagenda mu kisimu endala tauhid aganti fakality tauhid ennemye nagenda mu fakality endala gana boyd naye go fakality namba we kulemera iyo nga ya tauhid kati okulwaja galanzo omusajja ali eno golabye nenna bakusomesa jad bikuda nzo omusajja atayina kyemmanya oweri ekyakuduse lwaki yagala okungoba omulundi gumunti mawulide inganyo givako awo kiringa mbeera y'abasomesa ekisinga okunsesa mu busomesa mbukolera mbwagala nnyo. I like that job. Naye bunsanyusa nti nze ekinsesa mu busomesa mbeera ya kusomesa bayizi. Era nsaasira nnyo omuyizi ate ninsaasira nnyo omusomesa. How? Nti osanga omusomesa nga subject ezo zonna tasobola zisomesa. Zonna tezitegereka gyali. Ereno ya mulema n'agisuula n'afunako emu n'aga nti oyo omusomesa wa SST oba oyo omusomesa wa nahawu oba oyo omusomesa wa tarehe oyo omusomesa wa balaga oyo omusomesa wa kino. Naye ate wano mu kusomesa buli musomesa oyo yenyini bw'omuga nti sebo obadde ofuluma nti owa SST atugenda kujja walizo osomesa SST tayinza kubuuza abaana nti mwakomawa aga SST yannema oba geography yannema oba history yakola ki. Gamba ne history ngagani paper 1 yannema paper 2 simanyi paper 3 ngatwalako only one paper jasomesa. Naye ate abasomesa bonna beekuŋŋaanya ne badda ne ku assembly nga bameetinga abayizi babaga zonna subject balina ozisoma bo bonna zonna bonna balina ozitegeera ate buli musomesa ayagala ofuna 10 ku 10 nga ye yamulema eyo n'agivanamu. Nze subject zonna mwagala nzitegeere mweze abalemu okutegeera mu kusomesa ng'ate oli teacher. Ati kyenjagala nti abasomesa mutumanye nti ffe tuli bayizi ffe abatasoma tuli bayizi mutusomese bulungi temutukuba. Nabbi tebanga yes mujja ne mugamba nti nabbi baamunyiga yes muli batuufu nnyo. Jibril malayika yanyiga Jibril ng'amusomesa I'm with you. Naye kyenjagala omanye ffe obusiraamu tebutulagira kukola ibaada z'abamalayika butulagira kukola z'abantu ku bantu. Mbuuza nabbi yanyigaani kwasenga nabbi yanyiga Abubakari awo wali kireesenga bwino. Naye Jibril okunyiga nabbi tabeera bwino kubanga Jibril ne nabbi oli muntu oli malayika. Ebiri wakati malayika tebalya tebanywa tebakola ki. Yugade era kyobola nti Katonda musome eddiini mugirabe. Katonda bwe yali abanaalikako ibaada bamalayika buli muggulu balina bamalayika. Naye kitono nnyo okusanga bamalayika ng'akola emirimu ebiri. Beyakolera ku sujudu tebava ku sujudu. Beyakolera ku ruku tebavaako. Beyakolera kusoma bayimiridde. Beyakolera ku tasbihi bali ku ki? Senatugattira swala nga byonna mwobikolera. Mwokolera tasbihi, mwokolera ruku, mwokolera sujudu, mwokolerani. We are different my dear. Era kyobola nti okumanya ayimanya nti bingi yabituwa time ntono. Ekika 3 nnya salewedde. Bo bali abeera okwo bulamu bwe bwonna akole compensation eyakiri ogamba oba oli awo okusoma ennyo kwe kunaatwalira mu sujudi ye. Nenze byonna mbikoze ngenze njagala nkubuulire ffe tuli banafu muleke kutukwatana maanyi nnyo. Gwe ekintu kyosomya emyaka ene Saudi hano yagala ojja okiyigiriza nze omusajja atamanyi na Luwarabu ow'ekyakudduse ndi mu yasaru na Ssekkadde biva second term nze gwe oyagala okusomesa edduwa yakunu nti yonna ngikwate nga buli nako abantu bafa ey'amayiti yannema. Gondetere yakunuutu oyagala ngikwate omulundi gumu tugisaala omwaka omwezi gumu n'abantu bafa buli nnaku. Yimiriza abantu bagamba basale sala y'amayiti olaba bagimanyi. Kakati abantu mbakwate empola bantu namwe musomye emyaka mingi nga byebyo buli nnaku ogenda improvingako kujjako nga mutugamba tiwaliwo omwaka gye mugenda okuzannya obuzanyi. Ne bwe tugamba nawe osoma ddiini n'ova mu primary 1 n'ogenda ku university Madina oba Pakistani wa ng'egyo nyimina emyaka osoma ddiini. La ilaha illallah. Lwaki nze yasiramusa olwaleero oyagala onkaafuwaze omulundi gumu nti eddiini ennemi nga nawe okisomedde emyaka more than 10 nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yamala emyaka 20 akyasoma ddiini mwesatu 23 asoma ddiini nga n'omusomesa ye Jibuliru gwe tolina ku ddaala lya Jibuliru.
nange siri ku ddaala lya nabbi. Ikati point akati kulwaki oli ali musomesa wa waggulu nga ne gwasomesa akwata nnyo, gwe tali musomesa wa waggulu naye gw'osomesa sikwata nnyo, naye ate gw'oyagala kunzita. Mubeere frene n'abantu be musomesa. Ebibalemye mumanye nti ebyo era ekyo kiganye, omanye nti ekyo ekyamulema, Ssekkadde ekyo kyamulema. Tugende ku kirala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atuyigiriza that management. Basahaba bwe beekalakasa kwazina kwa Bilali, nga Bilali tasobola kwatula siini, sitayinzaga ashhadu agamba ashadu, n'amanya nti Bilali engeri gye baamukuba olulimi terusobola kwatula shiini. Shiini agiyita siini, n'abayita n'abaga nti njagala kuva na leero mukitegeere, siini ya Bilali ye shiini. N'agitongoza Nabbi n'akyusa ennukuta emu ku Bilali ye n'agimuggyako nti buli lwayatula siini aba ategeeza ki? Akati gwe nawe kuwayitogeera nti waliwo ebinemye. Nvuba ndi omumanyi okwazina kwa mulema atoba kunnemye. Naye before nga tikunakunema maybe gwolemereddwa okunsomesa. Kati kyenjagadde nti seeka wange obuuza nti issue y'emizikiti tesaanye kutulwanya. Ffe tulina ekitiibwa eri Katonda. Okulwana kwaffe kubi nnyo mu Busiraamu than mosques. Naye bagimenya gyonna, Musiraamu tosaanye kulwana na Musiraamu munno lwa muzikiti. Kankubuuze, gwe naye gwani? Wana masajida gwe Katonda. Kuninga Katonda ajja kunnamula. Gunvaako. Kati yagamba kunwa mulilwanisa okulwana Omusiraamu okulwana ne munne temuli muzikiti. Kalalega Katonda yali akimanyi nti basobola okugirwanisa. Kakati ndeka ndire muzikiti nsaale. Bwe tunagamba nti emizikiti bagitujjamu tebasaaliramu, awo nga tuguluma nti bannaye mwatugana okujja mu muzikiti ate namwe temukola ki? Temusaaliramu. N'Abasiraamu temusaanye kulwana lwa mizikiti. Mwagizimba lilla batumbaleke basaale namwe mugende musaale kukyako mutubuulire nti mulina ekibalwanyi ekiri mu muzikiti omwo munda. Mukyogere tukitegeere. Era sijja kyogerako kuba nti mukyogedde era tukimbuuzizza. Naye olimbuuza nti kiri kyokulwanira essente z'amasijidi, awo era nga nkyogera. Naye kaakati azilonga ngo ngambe nti kiri kyokulwanira omuzikiti mu mateeka titudonatinga ansa wabula nkubuulidde nti bwe kyoyagala okumbuuza nkitegedde, naye sijja kidda bukwato kimbuuzizza. Naye Abasiraamu mubeere bumu. Tulina ekitiibwa kyetubeera nakyo Katonda kyatwagaza, n'Abaisiraamu kyebatwagaza, n'abaana baffe kyebatwagaza. Mutamiza abantu eddiini olw'okulwana. Seeka alwana ne seeka munne ng'ate monna buli b'amaseeka mulwanira muzikiti. Kakati omwana wange anaafuna atya amaanyi agagenda okusoma obwa seeka? So tetulwanira muzikiti Islamical. Naam, tugende mu maaso. Hadiisi etegerekese, administration erimu hadiisi etegereka bulungi nnyo nti tugirabye etugamba communication netulagira n'okupima ki? Okupima emirimu nga tugikola. Ekirala kyenjagala muyige mu hadiisi, abayigiriza babeera bakkakkamu. Abayigiriza babeera baki? Bakkakkamu. Nabbi yalaga obukkakkamu mu hadiisi eyo bwa waggulu nnyo. Bwe buliwa nti omusajja atuuka n'okumweyabiza olw'obukkakkamu bwe n'amubuulira n'ensonga. Mukyalo oyo obuzibu bwe asoma essuula 2 ate mba mwetaaga. Era Nabbi tiyamugamba nti gwe maddu ga kika kyago agatakulinza kumalako kul huwa Allahu ahadu yakubiri. Tiyasoma na Bakara kubanga bwalikedde. Naye Nabbi yali mukkakkamu ng'abantu bamweyabizaamu bamubuulira n'ebintu byabyo eby'omunda. Naye gwe siyinza kukubuulira bintu byange bya munda nga nakuwulidde ovuma seeka gundi obanga ovuma Musiraamu gundi ku muzindaalo ng'omuvuma kuba nti wasanze awatusapingira omukazi ate nze nkubuulire nti owaaye nayenze nenenya ntya nga gwe walangidde awatusapinga just nze ate nkubuulire ninayenze. Kati Nabbi yakuumanga ebyama kyolangi abantu basobolanga okumubuulira ebintu byefirire nti owaaye buzibu nze oyo mba mwetaaga ate n'awanvuye swala, mba mwetaaga ate n'asiiba, nze nkyali muvubuka. Kati Nabbi tiyaga nti gwe toli Musiraamu oli muvubuka ki tosobola gumiikiriza just one day. Yali amanya abantu, obumbwa bw'abantu.
kati nga tajja muntu ku bubumbwa bwe wabula abudirectinga the way. Kati yamanya nti ono omukazi obubumbwa bw'omuvubuka bwe bufaanana, ono omukazi ebyokusiiba yaba abivaako, wabula teyakaka muvubuka ave ku bubumbwa bwe, kubanga okwegatta kya bubumbwa ate okusiiba si kya bubumbwa. Point etegerekeka. N'alyoka gy'oli ku kiri ekyobubumbwa kisitandinge. Eyo usulu okubanga tumanye eddiini bwe tusobola ogitambuza, kubanga omuntu ow'obweru gati ye kubanga gwoga nti nabbi n'agaana n'omukazi okusiiba olabiredanga gati omukazi nabbi yayigiriza okusiiba, omukazi adde akola sunna lelele no sunna put here kasitogereka nga togereserwa ku nyuma kiri kisitandinge. Naye olaba omusajja asobola okweyabiza nabbi n'amubuulira ekikye n'omukazi n'ayogera ekiki, era nabbi n'abaleka nga bonna bali buki, omuvubuka n'afuna kyayagala, n'omukazi n'ategeera nti awo butasiiba si buzibu. Kino kyekisinga obufumbo ne busitandinga nga buli omu ategedde ekikulu kyekiriwa. Kati oyo yali musomesa mulungi, era olagira nti yali musomesa bulungi yasooka kubuuza musajja ogamba ki? Naye ffe oli aleeta mawulire, oli nayimirira ku mawulire nga tategedde ku lwaki akuvuma, tategedde ku lwaki akoze kintu kino. So kati management mu Busiraamu yeeyo ey'okutegeera nabbi yali sallallahu alaihi wasallam ng'abantu bamweyabizaamu nga ate tabavuma era tabanyooma era tayaddangamu kintu kimunyomoola. Sitamuga nti imaani nga ntono Musiraamu tosobola gumiikiriza wande muzaana wa Allah olwo nagusa olunaku lwe, imaani nga ntono na kwa omuntu owabulijjo kyalowooza nti imaani ti mukasajja okuga nti sahaba mulama nga tasobola gumiikiriza ne basoma wala asr kakaoli yali alenga nti imaani ayinaki ntono naye nabbi neddala right esigala right nti omusajja has the right kweyo kazi eno ishikireke. Kati ebintu bingi nnyo mu Busiraamu bitutuukako mu mbeera eyo. Kakati baganda bange naam tugenda kuba maseeka twatwala okubantu bamanyi nabbi bagendanga ewuwe yali mulamuzi yali mumanyi yali musomesa yali everything. Kati ekibuzo kati ndabanga tutwala ebintu oluusi ewantu mbatu abakyama nga ono Seeka musomesa busomesa nga isho yandibadde waliwo omuntu agihandolinga, for example nti waliwo office emanyiddwa oba ku kitebe ky'Obusiraamu oba ku branch yakyo mu kitundu kyakyo oba ku muzikiti nga kuliko akakiiko gwe tumanyi nti ono yakola ku nsonga bweziti, because ebintu ebimu nga byetaaga administration ng'ate ono is a teacher. Kati nga ndaba kiyinza okuba confusion yereeta ekizibu nti otwalira omusawo w'erinnyo n'omutwalira omutwe gwe bekuluma, kati n'akuwa eddagala okusinza ye ku irimu gy'alina ey'erinnyo ng'ate omutwe gwe gukola ki gwe kuluma. Kati nga mu kapasite nabbi yakyanu baakimutwaliranga nga manager oba nga judge, so singa Seeka, so singa musomesa. Kati biki bye tutwalira abasomesa, bye tulina okutwalira abasomesa, biki bye tulina okutwalira era abatali basomesa balina kuba baani era tubasangewa, kuba ndaba nti it's all about training. Omuntu gwe ba training and lawyer bwe ngenda ewa Seeka Kakeeto Muhammad bwe mubuulira ekintu alina endaba gy'akyaba, alina ebibuuzo by'asobola okusooka okumbuuza, ate bwe nkitwalira esimu ow'amasannyalaze ye ayinza okukiramulanga bw'akirabye. Kati kibanga oluusi nze nakitutte wa isimu ewakyamu mufo ekyo kitwalira lawyer. Kati the question is mu Busiraamu ebintu tubitwalira baani, naddala ebintu ebitaagamu okulamula nga kwetaaga ate amagezi ag'ekikugu. Simanyi oba onfuna bulungi. Nkufunye naye ndaba byonna ansa obuuzizza ng'ate ansa zonna gwoziwadde. Siina kyensobola kwanukula ku ekyo nga ansa zonna ogambye nti ku Supreme oba ku masjidi oba wasaanye okubeerayo departments ez'enjawulo. So teziriiyo. Anti gabunga zisaanye, kati era nange kyenaali kugambye nti zisaanye zibeereyo. Kakati omaze okwewa ansa nti zisaanye zibeereyo, bwe ziba teziriiyo kikyamu. Nensuubira gye ziri. Kyensuubira
okutegeera okwange Supreme sigimanyi nnyo. Siri kale ku Supreme. Kati ndaba for example president ayina ba RDC mu bitundu byabwe. Kati nga waliwo ensonga zetumanyi tutwala wa RDC, waliwo ate ezikoma ku LC, waliwo ezigenda wa chairman LC 3 like that. Kakati bwe tubeera nti tulina administration eri ku top, ku muzikiti twandibaddewo n'ekifaanana kiri ku level yaakyo ekiri ku top. Bwe kitabaawo ensonga ezo tuzitwalira be tusuubira kugamba ekibuuzo kyembuuza kyenjagala oyanukule. Ebintu bino tulina bitwalira bamaseeka kwamba omusomesa asomesa ono gwe nina werawo okubuulira nti omusajja yaŋŋaanya okugenda mu ddalasa. Seeka yennyini asomesa ddalasa. Mukazi we baamugaanya okugenda mu ddalasa eyo yennyini seeka gy'asomesa. Ate gwe nina okugenda okuwaabira. Omukazi gy'awaabye nti omusajja yaŋŋaanya okugenda mu ddalasa kyambusiraamu oba sikyambusiraamu. Seeka tuddayo eri nga nkugamba ekyo kyennyini ky'ombuuzizza. Kubanga ebiri eno wansi Supreme yeyina okubidizayininga. Ebiri ku muzikiti ogusembayo mu bantu Supreme yeyina okubidizayininga y'obutakoowa. You get the point? Akati bano be basindika nti kino kitulemeredde wano nga bw'olaba mu kooti nti ano kooti nto kino kigende muki nti aguno omusango gw'abyattaka gugende eno. Ati olinga ngamba nti Supreme Uganda Muslim Council administration yonekke mpaka ku the last mosque. Era kyensuubira okiteekwa okubeera balina ab'ettwale balina ba districtkazi alina akakiiko ke kyensuubira nti bano bakola ku kino bwe kiteekwa okubeerawo kibanga bwe kiteekwa okubeera kyolanga nti byoyogedde byonna by'otegeeza era kyenkakasa bwe kiteekwa okubeera muganda wange. Kati wekiba si bwe kiri tukola tutya because tuli mu nsi nga tuyina bwe tugamba nti tugenda kulonda imaamu tulina ebisaanyizo bye tumusuubiramu nti ono imaamu era ffe imaamu tumanyi nti asaaza. Bwe babanga abantu abalonda imaamu tebalina ndowoozeega nti ate imaamu si yagenda okutaawuluza ensonga zaffe ez'obufumbo ku kyalo. Tulondo ate omuntu kubanga imaamu bajja kulonda muntu ng'amanyi Kulaana asobola okusaaza. Kakati ate agenda okutaawulula ensonga ezo beetaaga omuntu ng'asoma sharia. You get the point? Ate nga sharia agitegeera nello gye tuwangaaliramu ena jagitegeera nti sebo esharia wano ekukkiriza omukazi ono osobola omuta naye obuzibu bw'endaba bw'onaamuta wallahi gogo bagenda okujja ku nnyumba bagenda kujjamu alina abaana 7 bw'anaagenda mu fida ajja kusinga nze ndaba tukole bwe tuti mwenna mubeere kati alina okubeera nga clever sharia ya Katonda agimanyi ne sharia y'ensi mwawangaalira agikola ki agimanyi. Hakati bwe babeera nga bwongo bwabwe bagamba nti tufune muntu atuliidinga mu swala wokka tetufuna muntu atuliidinga mu ebyo bateekwa okubeerako ekikyamu kubanga ate bino bihappeninga nnyo than swala. Bino bihappeninga nnyo than swala. Tewali lunaku kyalo wabeera nga tuwaliwo bantu basowaganye era bantu baffe bangi nnyo bakubagana kubanga tebamanyi batuufu bagenda kubakola ki. Domestic violence ebeerawo. Domestic violence ebiseera ebeerawo ng'oli alaba talina gwagenda gamba agenda kuwulira kintu ki teri agenda kubalamula mu butuufu kubanga omusajja teyaleetaaze kudda ku mukyala akube ng'amanyi bw'anaagenda owagundi ajja kuyita omukyala amubuulirire. You get a point? Kuba omukyala gwe bw'omubuulira tawulira omukyala akulaba ng'oli bwereere alaba oli best olabikala mufuga ebyo bituukirira okimanyi nti gwe omwana waakulema okubuulirira shamba boy n'amubuulirira omwana n'akwata. Olw'ensonga nti omwana ye alaba gwe omunyigiriza kati kyenjagala omanye nti omukyala wali ogolanga tojja kimugamba akitegeere gwe wawasizza yeekalakasizza ayasizza n'ebintu byonna ewaka kubanga wawasizza ati ng'omutuuze omukansolinge ojja kulabanga yeetaaga kansolingibwa muntu muki mulala. Ate obusiraamu obabanga tekyetaaga ne Supreme ebalonde kyenkakasa Supreme ekyekirowooza era kyemanyi gyekiriwo kiba tikiriyo kyenkakasa gyekiteeka okubeera emizikiti egimu tegiri under Supreme. Mu Uganda wano isimu yasobola okufuna ssente n'agula poloti saba Allah azimuwe n'ateekako masjidi n'anoonya akaana akasomye ku Kulaana awo
oba kamaze P7 yagundi nakanga wenkwadde obwaki obwa imam omwana akomye ku P7 alhamdulillah bamuwadde obwa imam era ng'ensonga ez'abakazi okukyankana awaka kati omwana oyo yali mu kapasite ezigendo zihandulinga tasaana n'okuwasa talina mukazi tafugangako maka nono tasaana omuzikiti gulina abantu b'oku kitundu bateekwa okubeera nga balimu omuntu ategeera abakubiriza nti tufune omuntu asobola okutugonjoolera ensonga siteeka nti wa shariya tuteeka nti wa shariya wabula kyentegeeza nti wateekwa okubeerawo omuntu gye tuddukira bwe tuba tulina muntu kye tuddukira tugenda kuddukira wa sitaani kwe kubagana kwe kuttiŋŋana abaisiraamu kiige ne mu mbeera zonna wateekwa tolala bateeka police station bateekawo desks ezo zonna kati ekyo kitegeeza nti tuteekwa okubeera nabyo byonna naffe nga tunaagenda ku poliisi tulina okufa ne mu kika musaana mubeeremu nti mugundi yanobye naye naasobola okwogerana nti mugende wagundi nga mukika bamanyi nti gundi atajja kubeera biased kati ebyo bisaanya abasiraamu babitunulemu bw'abeera nga taliiwo obusiraamu bumuplantingeyo abakulembeze bagambe nti haji gundi tugenda kuwumula mwaka guno haji gundi tugenda kuwumula ezawumula tuweko half tulina omuntu gwe twagala okuplantinga tumuplantingeyo tutekeyo ennyumba nga ya muntu oyo abeereyo tumusasule abasiraamu balimu okuttiŋŋana naye anaaga nti abasiraamu temulwana lwa muzikiti ishu ntono kiki kusaala kiki bano basaale netusalirewo kiki ekibalwanya imaamu temwagala kati mwenna mukuŋŋaane mulonde imaamu gwe twagala ebisaanizo bibino baleete imaamu bana bonna baveeko abantu tuwona okuswala kati ishu nti supreme esobola okutunulira ekintu ekyo neplantinga y'omuntu gweyagala agenda okutawuliza enki entalo ezo ziteekwa okubeerako omuntu kyentegedde akakiiko k'omuzikiti kasaanye kabeereko abantu abakola ebintu nabbi byeyakolanga nti abantu bafunanga omuntu aba talina kyakulya agendanga ewa nabbi era n'abadvisinga financially ne bagenda ne bakola ne bagaggawala abayinanga obusambattuko mu maka ne bagenda n'abalamula ne bafuna mirembe nga tabasomedde aya za Qur'an wabula bagambe handle it like this na bigger picture kitegeeza obukiiko bubeereko nti ono wakutusaaza kyokka ono yagenda okukola ku mbeera za welfare y'abasiraamu ng'era abasiraamu bamumanyi nti ono otusambattuka mu maka gwe tugenda ne tuwaabira era nga ebisaanyizo babikola ki babimanyi tube nti buli kimu kuba kyembadde noonya nti gakyentegedde nti si buli nsonga nti oweerezebwa Seeko ono atusomesa si alina gihandula ayinza okuba tejja kutegeerekeka ayinza okuba nga tejja kutegeereka gyali yatusomesa talina maka tafugangako maka takulemberangako maka eitha mu kufuga nga bwe wagambye fuga bitalikolangako oba talikulemberangako maka kakati oyo agenda kukola atya alamula abafumbo ebyatulwanyiza bimanyi amanyi obuzibu omukyalo okuvuma amanyi obulumi bw'oluyi omukazi nga yalukubye kubanga omusajja bwakuba oluyi luluma naye ate omukazi bwalukuba lukuluma nnyo kubanga lukuluma ng'oluyi nilukubira mu bwongo mukyala nkubye gatya point tola nti n'ebibiina ebirwanirira abasajja bakalubira okugendayo gandi omukazi yankubye era neoba abasaze wagendayo wallahi bamubika ku maaso tusente omukazi yankubye nga nokaaba okaaba yankubye wano omukazi yankubye kugamba fane ku basajja igo yaffe gye tulina Katonda gyatondamu ffe tusaanye okubeera nga tukulembera abantu abo kati bwolaba nga endiga zikukuba wazikulembera nga zikuba empologoma obufumbo tebujja kubaawo kati seeka wange bwekito bwe kiteeka okubeera era tutwala mu administration yammwe kulwaki imaamu muterako omwazinyi ng'ate byonna abimanyi era byonna abisobola ali kulwaki temuteekawo bantu bagenda kubalamula kubanga something happens abasiraamu mukitunulemu tokitunule gwe ne mukyalawo omwana wayinza okutya gwe naawe oli mukambwe
ne maama mukambwe omwana yakoze ensobi ng'ajja kuddukira wa muntu oyo yajja okuyita nti owaayo omwana yakoze kino na kino naye mbadde nsaba tukole abcd okutangira omwana ono yafunye olubuto naye bwetunakambwala ayinza okulugjamu neyetta kati yajja okugonza omwana ayagala kufumbirwa taata ne maama baganye ng'oli yajja okutuula nabo taata ayagala omwana afumbirwe maama aganye taata ne maama bakayanira ssomero fakalite balwanya maama aga omwana wange alina genda mu Kulaane taata aga nti omwana wange alina genda ssomero gini kati nga weetaagawo omuntu asobola okubawumbawumba abalaga obulungi bwa kino n'okubeera obumu n'omwana obutamutataganya ate alina okubeera ng'ali very clever bonna ng'asobola okubazanyira ku bwongo kino n'akifuula ekisawo nakino n'akifuula ekisawo ng'azanyisa amagulu abiri ekituufu ne kituukirira ogenda okubanga bonna bayinza okubanga bonna teri ali ku kituufu omukazi n'omwami nga bonna teri ali ku kiki omukazi agamba nti omwana for example omusajja agamba nti omwana njagala agenda akwate Kulaane yokka tabaako ne kyasoma omusajja ng'agamba nti one of parent ng'agamba nti omwana agenda akwate Kulaane yokka tabaako kyakola kyasoma omulala ng'agamba nti agenda asome Luzungu lwokka tayiga na Kulaane bonna teri ali ku kiki kati nga gwo olina okubazanyirako bombiriri obatuuse ku kituufu bagenda okiraba luvannyuma nga gwe wali omutuufu nga nti mwenna mbaggyeko obuyinza nze siyinza kubeera biased ku mwana ono mumumpe nze essomero lye naalonda gyanza nzikiriza amaggwe nkwesiga lyolonda lyeryo nga gwe ng'ogenda olonda essomero eribajyamu ng'omwana Kulaane ajja agimanyi nga n'Oluzungu ajja alukola ki alumanyi nga taata alaba nti okusoma Kulaane tekwamuganya ate kuyiga bino noono ng'alaba nti ate okuyiga bino tekwamuganya Okulaane tiyamulemeseza kuyiga biki kuyiga bino katuteeka okubeera n'abantu abo ku kitundu tajja kubeera imaamu yekka bw'abanga tebamupulantinze eyo musiraamu mwepampulantingireyo ate bw'abanga temupulantinze eyo embeera ze zo zimupulantingayo ye nga ye kati buli omu waali kyenjagala buli omu amanye positioni ye n'omugaso gwo mu society era agulaaninge bulungi bajja gutegeera batya nti bw'obeeranga ku kitundu gwe mugagga olabanga omwana we tasoma omula kiki mwana ono bamugobye waye kukonkono mwana ono juna mulanyi jono ki bamugobye sente zaganye akale tatuulanga ombuulirangako meka ti mitwalo 2 noziba n'agenda tamwejja tajja kutuula nga nti waye mbadde nsaba nkolere nga luli tuneetereza oluvannyuma tuneebala nja kukusasula bwe nti ng'omwana agenda kati oyo omwana oba omaze okubafunamu nga ggwe gwogenda n'okubalagira fakalite gyagendamu yes oba positioni yo twala nti wetubeera mu kitundu abasiraamu tetulinaako mugagga tubeera bafu tubeera tuli bafu anaagenda otulamula kati ate omwavu alamula atya mubye ssente byembadde njogerako bya school fees bya ssente omwavu anaalamula atya mu byo omukazi ayinza okuba nga yanobye ng'ekyamunomesezza aga nti omusajja tangulirangako olugoye emyaka 2 kati nga gwolaba obwana buno okubonaabona nti maama agenze mitwalo 10 gya lugoye wakyo gikwata n'ogiwa omukazi n'agula olugoye n'akuza obwana bwe kati must be rich my dear busiraamu buteeka okuyimirawo nga waliwo ssente ekibayombya nnyama abantu bagenda kutemagana ku lwasekukulu kubanga oli taguza ennyama kati gwe okugenda ofiirwa olunaku lulamba oziika gwe batemye lwaki ojjayo omutwalo gumu mu 13,000 n'obagulira kiro y'ennyama n'okola emirimu gyo n'oyingiza akakaddeko instead of kufiirwa akakadde ogenze kuziika agogula ennyama ku lunaku olukulu kati mu busiraamu twetaaga tubenga buli saidi tuyinayo bwe tubeera b'amateeka nga tuyina gye tuyinza okulaga munnaffe amanye amateeka bwe tubeera mu bintu bya ssente batugamba tukole sako ntujja gagawala
tetubimanyi tugende ko wagundi omugagga abitubuulire yamanye eby'essente ya mugenda kwawukana olwa ABCD oba mugende walo abakolera ekiye nti ABCD bwemuti mukole endagaano bweziti mulyoke mukolesaako yamu katute kubeera n'abantu abamanyi life yonna olwa tuteekwa okubeera nga tumanyi n'omuntu either bwe tuba nga ffenna tetumanyi kunaaza mufu tuteekwa okubeera n'amanyi okunaaza omufu kuba tugenda kufa tuteekwa okubeera nga buli kapasite tugirina tumanyi amanyi okusima toyi tumanyi amanyi okuzikula toyi ez'amasanyalaze ez'amazzi tumanyi amanyi okukola amasanyalaze omutima gunaagwa ekiro ku wiikendi tuteekwa okubeera nga tuli bajjuvu abayisiraamu tuteekwa okubeera nga tulinawo n'abantu ng'asobola okumenya ekufulu muzimbi bwensuula ebisumuluzo ng'amanyi kati nze bwenamenya kufulu njakwasizaamu naki nendabirwamu siteka nti babeera babbi maama wange newamugamba nga nti lyemmere ney'amaanyi nga nti nze amaanyi njagala gaki ndi mubbi ngenda kumenya nzigi agati bagatize point nti buli kyonna tolaba bagane bwe wabeera waka olina okubeerawo n'eryana eritatya mbutaligamba nti Uzaifa pusi yiyo oligamba gwe oyingira mu nyumba yunga ligikuba so sikudduka gwe n'akaana muyingira nyumba lwaki lwapuse egudde mu kisaakaana ati life eyo tulina okubeera ku society nga tulina ne mu famire mubeeramu oyo yajjo kikola eyo oyo gundi yajjo kikola oyo gundi yajjo kikola yes kati hadisi banange ya administration erimu ekitundu tuteekwa okubeera nga tulina abantu abategeera ebintu ebyo kyovula ne nabbi sallallahu alaihi wasallama yagambanga nti ayagala kino agenda owaani owagundi ayagala kino agenda owagundi ayagala kino agenda ewagundi nyini yagambanga nti kyetaaga ssente tulinde Uthman ndulira baliawo Abu Huraira baliawo tulindani Uthmani yes mwagala kya history bantu abo bali batya nti mulinda Abubakari anti atulira tukoye twagalamu entertainment Hassan aliwa Hassan muzabititi jangu tusanyusemu bako ne byayogera bitusanyusa Hassan n'atandikirawo akati that life ne wake wo bulina okubeera oliwo omwana gwotuma mu bagenyi n'atuuka nga ye mugezi ajja kutuuka awo abenko wakola abalenti abagenyi bali bameka omulala ng'ate ye mukulu wajaga 1 2 3 4 ayoga mama there are 7 kati ne mu maka tubeera n'abaana tubamanya gamba ne mukyalawo abaako n'ekyamanya nti tata wamwe timutuukira mugende wa anku wa mugundi ng'amanyite amagezi go tegakisika bwe ebbanga ly'amazina awo akuzaddemu abaana amanyi ekyo tokitegeera n'abasindiko wa taata waabwe omuto era najja n'akubuulyako buulizi nti nze kubuulyako n'omwana nze mu ssomero lino muggyemu kakati baganda bange tugambye nti kakati tuddeemu hadisi yennyini ku mulyango gwaffe gwennyini hadisi ebadde mpanvu mugirabye naye njagala mutunulye tugambe nti singa omusajja akkiriza omukyala nti siiba got your point twagambye omukyala akola ki asaba senga omukyala bamukkiriza nti siiba oba naawe omwami wagambye ku mukyalawo nti owaayo enkya ŋŋenda kusiiba naga tewali buzibu siiba omu ku babiri n'atuuka ne yeekuba emisana ne bw'oba wabula eddakiika 5 magalibi etuuke kyendegeeza omukyala senga bamukkiriza nti kola ki omusajja n'atuukawo ku 12 n'ekitundu oba 45 oba anytime ekikulu kya byonna nti ekiseera nga kikyali kyaki kyakusiiba n'amugamba nti owaayo ebiremye siibulukuka waliwo gye bampise nina ogenda naawe ate tugenda kulya igate point oba nkwetaaga njagala twegatte get my dear oba tufunye olugendo tuyinza okubulwa kye tusiibulukirakawo mu kkubo budde butuuse tulina okugenda
kikulu kya byonna nti yakkiriza ne wabaawo ensonga emu ega nti nedda okusiiba kati kuveewo omukazi kimukakatako asiibulukuke era togamba nti oli munnanfuusi gwe wanzikiriza okusiiba oyawukanye ku ndagaano no anti kyeŋŋamba nti naawe bw'obeera musajja nga mukyala wamugambye osiibye nakkiriza ate twali buzirusiiba oba oli awo ku munaana amaze okukuwa ekyegulo osiraga nti owaayi siibuluka naawe abcd togamba nti mukazi gwe tolina imaani nze asiibye lilla olunaku lwange firidawusi enneme ku lulwo olagirwa awo okola ki olagirwa tosabwa olagirwa osiibulukuke waayi kubanga kyogenda okutuukiriza kyonna ango zonna kyekikkakatako ennyo dhaani kiri kyokola ki kyokola era awo otujjira nti senga maama wo akuyita ng'osaala sunna tosigala mu sunna please give get the point. Hey, kati ndoza mukirabi tupima tuweinga chechi zitowe nnyo kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yali atuyigirizawo kati mbusiramu senga omu asiiba nga yamukkiriza ono ne yeekuba naga nti nedda biveeko omu ku babiri ayabadde asiibye alagirwa akole ki era abakyala n'abaami ekintu ekyo bakigenderere munno wakugambira nti siibuluka bw'abanga ayagala ggwe omanyi kyawulidde omanyi kyalabye omanyi kyafiirinze olyoka ogaane pointi ayo mugifunye omwami bwakugamba nti nkwagala kati ate gwe tomugamba nti linda ekiro omanyi kyalabye omanyi kyawulidde omanyi kyafiirinze naawe omwami bwotyo bw'oli nkyalawo bwaga tuga nti ye kiki tolina bugumiikiriza notulabika wasigadde esaameka okutuuka ekiro nze bwe mbanga mbadde nkwesunza olwaleero ngenda okulaba nga jjajjaawo ali mu ddiiro ono atandise okunyogoga ebigere nimanya nti ekiro kirabika kyakumpitako n'omukadde wakufa gumbuuza nange nyina byembaze omukazi ayinza okulaba nga atandise okufuna sayini z'okugenda mu periods oba omusajja nga ategeddeko nti mukama we atuuse ate balina gye balaga agenda kumala ennaku 10 kati waliwo ebibalwa kagaja that why ndeese ekigambo ekiga nti omanyi kyempulidde omanyi kyendowoozezza omanyi kyendabye nyinza okuba nga mbadde nsiibye naye mbadde ndaba amawulire nkuyitako ekifaananyi nga kizibu nekitengula omusajja emmeeme kati life eyo buli omu alina okugitegeera kyola nti obusiraamu bwawaawo ki webutagaanira wali nti kubanga mwenna buba musiibye mu kisiibo ekyalamazaane kati also yiwa lamazaane nange mpeyinga eya kati buli omu yeesiga munne teri asobola kuntuusaako kabenje kakati kyova tugaa nti mu busiraamu osenga omu akola ki yeekuba yabadde akkiriza munne ne yeekuba awo kimukakatako oli okola ki okusiibulukuka ntegerekese singa omusajja teyabaddewo kubanga twagambye nti omukyala asaba senga omusajja akola ki waali siba kiri senga teyabaddewo n'afuuka aliwo teyabaddewo n'atuuka oba yabaddewo nga tali mu mbeera esobola kwetaaga munne ku biri bye twogeddeko balina gye balaga what and what you get a point kati for example nyinza okuba nga omwami abalimu bataliiwo kale taliiwo balangiridde lockdown you get a point nti yamusibidde lugazi nze ndi Kampala omukyala kati nimanya ntaliiwo ndagirwa okusiiba nga ki mbandi awo nze nsiibye kubanga taliiwo n'afuna loole n'emuleeta ntegerekese kati yabadde taliiwo n'osiiba kakati akola ki atuuse waali oba nga yabadde
taliiwo mu kubalibwa ng'olaba nti Yesu waali naye tagenda kikola olw'embeera emu oba endala. Get the point. Twabadde tusuubira ndi kansiibe kubanga omwami bagenda kumutayirira. You get the point. Ayinza okuba nga yali tatayirirwanga olw'ensonga emu oba endala oba ya bulwadde era bagenda mutayirira. Kati bagandi kansiibe kasita talina kyasobola kukola olwedde tugenda mutwale one and one. Halagenda kulanga appointment yefa datudanga bagati I'm not there today. You get the point. Ekitegeeza kati yabadde taliiwo yabadde waali naye ng'abalibwanga atakola ki? Naye agati waali abadde omulwadde n'awona. Kakati eyo embeera nti bw'aba tabaddeewo n'abeerawo obanga waali naye nga alimba tasuubira kwetaaga mukyala we naye n'akola ki? N'amwetaaga kiri ne kiggwawo. Awo omukyala alagirwa n'asiibulukuka singa oli amugamba nti kola ki? Siibulukuka. Era bw'asiibulukuka kati amasala ge tugendamu nti abaffe senga omukazi oyo asiibulukuka aliwa oba omusajja aliwa oba taliwa. Olunaku abadde alusiibi n'alusiibulukuka olw'ekiragiro ky'omwami omusajja oyo aliwa oba taliwa. Insha Allah wetujja okutandikira awo nga tulaba nti abaffe kira aliwa oba taliwa. Tegerekese baganda bange bw'ogamba nti aliwa oba taliwa ndaba ng'ekiyingiramu nti bw'ataliwa afuna omusango balina ebbanja. Ekyo kyonna anti ekyo kyennyini kye tuliko. Omukazi aluliwa oba nedda, oba omusajja aluliwa oba taluliwa. Yes, aluliwa oba taluliwa. Ekyo tujja okugendako insha Allah Katonda bw'anaatuwadde obulamu. Yes. Kye nakyogedde dda nti n'omukyala bwa yes nakyo kyapulayinga. Era bwengana omusajja afuna omusango naye okusobola ne kutuuka omusajja omusajja. Yes. Sajja ekituufu kiri nti ishe yekwata ku babiri. Nadyo gireetera ku mukazi. One, kyekyabaawo n'alamula ekikola ki ekiriwo. Two, nti ebiseera ebisinga abakyala be bagaana. Nga bwe twakitwala nti ebiseera ebisinga abakyala bebagamba abaami bebagamba babbaabwe nti bakola ki babeetaaga. Era ebiseera ebisinga abantu abatali bayivu omusajja omukyala buli lwa atya n'okugamba bba nti amwetaaga. Era ng'abamu bakirabanga ekyobugwenyufu bajja mulabanga omukyala omuki omwononefu. Naye it is not right. Ekituufu kiri oli aba mukulu ng'asobola okwogera kyayagala. Era mwetaavu eri munne nga naye bwakola ki bwamwetaaga and more nga bwe tukiraba mu biology. So ekintu ekyapulayinga ku babiri. Yes. Consequences. Yes. Bikisuula omukazi omusajja n'omukazi kimusuulayo kati olw'okuba nnyo kubanga ate ggwe omusajja oyinza okuba olina breathing space n'omukyalo omulala osobola okudduka n'ogenda eno n'ogenda eno naye what about you? Kitegeeza olw'okuba kikozesebwa to prevent yes that big consequence. Kati yenna alemese afuuka ensonga eyinza okusula munne mu kibi aba akoze kiba kimuyingiza mu musango. Assalamu alaikum. Waliwo embeera endala terolabikako era mu maka tubadde nga bali mu moods eza bulijjo nga buli omu alyoke ne munne. Kati oluusi wabaawo eitha obutakkaanya, oluusi n'abamu bakikola nga abakyala eitha bagattiddwako n'osanga ng'oli imaani yalinnye. Tulina aboononeka olw'okugattibwako, tulina abalinnya imaani nga oba bagattiddwako. Omukyala n'asalawo ye ne yeesiibiranga ng'asiiba ye ennaku ze nga bw'ayagadde
kakyakwebuuzaako temukyateesa ku kyo tewali communication nga tewali communication yonna yonna. Oba omwami fumuno yaye n'atandika kwesiibira nnaku ze bayita olusirika baluyita lusirika enjogera ya buli omu n'asirikira munne nga tokyasobola muga gundi tosiiba leero wendi nga bikyali mu kuteesa buli omu akola nga bw'asuubidde oba bw'ayagala. Kati oluusi kibaawo ng'embeera nkyankalamu naye bo bano ddi olw'omugamba gundi kkiriza obusiraamu bukufuge embeera gy'olimu si nnungi. abantu bonna omuyisiraamu tasaanye kusenguka munne ennaku zisukka 3 ne bwegabaira maka. Ate mbeegayiridde nnyo buli sayidi zombiriri abaami n'abakyala. Omukyala omwami bw'awasa okweyisa obubi ate kiyinza okuleeta obuzibu obw'amaanyi. Nti nyinza okuba nga nze newasizza lwa nsonga ndala terina kakwate naawe, kati ate nga nabadde oluusi mbeera naawe lwa mpisa zo zokka, kati ate nazo zijjeewo, nazo zikoze ki? Kubanga okuddamu ebyo kiba kitegeeza empisa zikoze ki? Ozijjeewo. Kati akasigaddewo konna akaba kavuddewo. So tikyetaaga nze naali ekituufu kiri nti musiraamu tasaanye nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti litasenka munno kusukka nnaku meka 3. Musajja tasaanye kunyiiga more than 3 days n'omukazi tasaanye kunyiiga more than 3 days. Naye ate ogamba nti tosaanye kunyiiga more than 3 days tekitegeeza nti onyiiga ezo 3 oba 2. Okunyiiga tekusaanye kubeerawo, wabula baga nti bwe kuba kubaddewo tosukka. La baganda bange tekyetaaga muntu naddala mu bufumbo. Nze nyina formula gyensuubira gyendaba. Okay, sirina experience mu bufumbo ya myaka ndoza nga 34 naye nze kyenaaligambye ekintu kyesigenda kugobera mukyala ate tekinyiiza ekikujjako wayi kwegamba okubeera n'omukyala nga tuli banyiivu ewaka ng'ate ensonga eyo sigenda gimugobera nze sinyiiga. Lwaki neteekamu? Lwaki noonya obulwadde? Lwaki noonya obutabeera mu peace? Nyiige for 3 days I don't have peace at home for 3 days. Why I come back? Togenda mugo. Sigenda mugo. Kati mbeere ennaku 3 ewaka oba 2 nga buli omu ali mu lusirika nga tetwogera. Why I come back? Fanyina benjogera nabo mbeera mu bantu gyenkolera tusobola okwogera ne bukya ne buziba. Nibantenda n'amaanyi nti bosi asula na ku mulimu ennaku zino ali tough. Get the point? Kati nze ekinzizeeka peace eri bwebulawo I don't see why I come back home. Kati ekyo nze nsuubira nti nze nyina enkola yange nti ensonga etagenda kungobesa mukazi ate tenteeka ku tension nti mbeeraawo nyiiga mukyala bw'agenda ewaabwe n'alwayo takomawo nga nyiize nenkana n'omugaati gwa ntakke kubanga yaluddeyo. Bwe masigenda mugoba sinyiga kukakyentegeeza nti seemalaako mirembe. Obufumbo nga mwagala mubanyumire temwemalaako mirembe. Naawe omukyala omukazi sajja awasizza okunyiigako kkiriza obaganda tukugenda kufuuka talaka eri omukazi gwempasizza. You get my point? Ne bwonyiiga otya sigenda mugoba. Kaakati ku lwaki omalako emirembe ekyo kimu time ojja kutuuka okkirize kati tolaba nti gwogenda okuswala. Naye oluusi kiyinza ofuuka embeera nkuwasa nga okimanyi nti poligame gyeri ekyaba akimanyi okimanyi ate ekolebwa bantu amwamanga. You get me? Era newammwe bagikola either maama wo wakusatu oba wakuna oba bamuwasa oba baganda bo oba bennyoko. Goyinza okuba nga ne this month gwonyini watudde ne mwannyoko n'omugaafu naye omukazi omulala. Maybe also my sister alina akabina akatuula wansi yatudde nange nangamba ndeeteyo omulala nga gwe wagambye ani
your brother. Kati please teri kipya. Yes, kipya nti okutu happeningako ngaffe. Omukazi nikimu happeningako. Kiruma sinnagaana. Naye ekintu kyonna ky'otagenda kujjawo. Tokisaako maanyi. Ogenda kufiira bwerere. Ojja kuta obufumbo obwo bwe bugenda okufa. Omukazi. You get a point? Era ogenda ku affectinga bubwo n'abaana bo. Ogenda kuba affectinga. Nso kusanga omwana wo ategeka kuleeta musajja naye nga naye alina omukazi. Gwatoyinza ganti gwoba toyagala bakuzzeeko nti muwala we ayinza okukkiriza n'adibira ewaka nti kubanga omusajja azze okumwogerako muki mufumbo. Era omuwala we ajja kufumbirwa. Hati omwana oba omuti maama ali kuki nze omusajja gwe ngenda okufumbirwa olede yalina n'omukazi kati eri maama yekyankula biki. Sina kindo oba mutowo. Kati issue ya polygamy oba issue ya obusambatuko mu maka teri kasambatuko kagenda okujjanga kapya ne muka handling nga muli machuwa awasizza finished kasi kyalina kyakkola amaze okuwasa kubanga ajja n'akwebuuzaako ekanisa enno nti wambadde nkwebuuzaako era asika ombuulira oba onneebuuzaako tyankwebuuzaako are you ready to follow my idea nti don't marry naye if I come nga nawasizza so ganti owasootya that is not a talaka. The word owasootya it can't become a talaka for my wife when nawasizza. Kati please in short kati atefuna bweweeyisa. How can I compete the new lady? So se kumulwanisa. Competition tekitegeeza kulwanisa. Competition kitegeeza kulwana kuwangaala nga n'oli akola ki awangaala kubanga era bwana abataliiwe tebera competition. Bw'ono kimanyi nti omwana bw'abeera mu kibiina yekanga ye mugezi asirwala. Obugezi bwe buba buvuddewo. Kiri ate mugezi kuba siru. Bw'okkuba wa omunafu tobeera w'amaanyi. Nagala omusajja mukubye naye w'amaanyi. Mukubye kende pagala talina n'amaanyi. Bw'okkuba talina w'amaanyi tobeera n'amaanyi. Kati back to the point nze naalirowooza nti amaka okubeera emirembe temusaanye munyiiga ate kintu kitagenda kusatulula maka. Nedda. Amaka it is a place of the peace temusaanye kuleetamu pieces. Omukazi omusajja bw'aba akoze ekintu ekimukkirizibwa oba omukazi bw'akola ekintu ekimukkirizibwa gwe powa noona apowe mutambule. Waliwo abakikola nga kagenderere ng'omugenderedde ebbanga mu kusiiba mu zino ennaku z'okusiiba nga ye kale kituufu abamu buwangazi bwabwe kusiiba sunna kidaki naye mulimu abantu nga ye akikola kulumya tekikkirizibwa mu busiraamu. Tekikkirizibwa mu busiraamu. Tekikkirizibwa. Mwami n'atuuka n'otenda mukyala we alina imaani. Tekikkirizibwa mu busiraamu. Kati ate naawe nga gwe omusiraamu bw'olaba ng'agaanye naawe era tekikulwanya muleke. Muleke afune empeera ze aleme kufuna musango. Funa breathing space bw'obanga gw'obadde tojja genda na mukyala asiibye ojja kalubirirwa oba mumusomese. Baga tulina obuzibu obusinga mu kusomesa bwenjagala mufune. Abantu baffe baabasomesa abantu baffe si balungi mu kubaawulirawo na kubabuulira what to do. Kati wano ojja genda mu kabuliyo omwami muveeko gwe siiba kati amujjuza bujjuza ki imaani nga tamulagiridde consequences ziyinza okukola ki okuvaamu. Kati abantu baffe bennyini si bayivu kwawulamu kikulu na kitali kikulu. Oba ndowooza munjuliramu eyo issue. Yes, bo bajjuza imaani. Osigaze ibada yo genda kufa lelele sajja gana tokola sunna lelele yake muganya okukola sunna naye mukkiriza okukola wajibu. Kati wajibu ne sunna kikyagenda okufunamu empeero y'amaanyi kuba okuwuliriza ebyange wajibu. Wajibu ne sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Katonda tewali kintu kyonna kye basinza kyasinga kwagala nga kye yakulalikako. Kati ebintu byonna Katonda kyakulalikako nekibeera kitono nnyo akyagala nnyo than kiri kyatakola ki kyatakulalika. Kati gwe okubeera ne mu good mood with your husband teeka ate oyagala kujjawo etteeka ng'okola kiri ki sunna nimubira musajja kubeera waka nga there is no mood
mbandi out of Islam. Mbandi out of Islam. Kati awo abantu bafa abantu bano gye bajja nti kusiiba sunna gye basaanye okujja na bino nti oweeyinga sunna ki kati obuzibu abantu baffe bo babajjuza bujjuza imaani musajja atannakusala tomuwa mmere musajja muzuukusa kifuba alina okusala tahajjudi muyira amazzi ndoza mulaba kati abantu baffe kyekiri kyembagambye nti hadisi eno etuyigiriza okuweeyinga ki kyetuwa priority ku kiki ku kirala kati hadisi eno nkulu nnyo mu administration y'amaka naye mu buli kyonna n'obuziba kampuni zonna olina kyoweeyinga kyola nti waliwo kampuni for example ndesi kyakulabirako simanyi oba kikola nti oyinza okutuuka mu kampuni emu n'okuba emmotoka yaabwe ekigo ne baga nti sole era ne batakugoba ku mulimu ne bagikusaamu obukadde 6-7 ne bagitereeza naye ne bakusanga ng'obbye product ya siringi 3 ne bakusiba si kugoba ne bakusiba baweeyinga nti kirowooza okuba kikozeemu naye ate wano ogenze wala oyingiridde so kati mbeegayiridde abasiraamu abaseeka musomese nnyo abakyala naddala abakyala balina obuzibu obwo abakyala balina obuzibu obwo bangi nnyo abasaala abasoma ddalasa balina obuzibu obwo ewaka batwala embeera ey'okujjula imaani ne batta amaka n'osanga omukyala n'atambula n'ava e Kampala n'agenda erugazi ku ddalasa yes tasabye na bate ate ddalasa neseeka agitabeyo ku sande wabeera ewaka kati omukazi lwe yalibadde ewaka naye alabe ennyumba eddugala biki ogenda okwekanga lyonna asigala mugeni all days akomawo agamba okufamya kuli haramu Ssekkadde kati bamaseeka baffe mbeegayiridde mutuule mufune irimu eweeyinga issues ezo mulabe ekizitowa mukyala kyaba agendako naye amaka g'abakyala gafudde lwa imaani etalina irimu lwa imaani etalina irimu kazi naddanga mukambwe n'agaana okubuuza bba kiki yazze asaza ekirevu waliwo yamumma emmere yazze asaza ekirevu yesu omukazi musajja akoze enkyasobi naye ate omukazi tolina right emumma ki era tolina right emukambuwalira kati isho yeetaaga abantu baseeka mbeegayiridde abakyala abo mubatendeke isho amaka koga management y'amaka kiki kye yeesonyiwa la ilaha illallah ekyo sijja kiddamu nsaba Allah irimu ebempeddeko kubanga nze nyina ekintu kyeŋŋamba abantu nze nkola yange in my life I don't think nti nsobola okubasa omuwala gwe nsomesezza mu ssomero nsaba Allah takintuusaako it is not haram era abakikoze simuga nti akoze eki bali mu halal naye I don't do it olw'ensonga bantu bayinza okuntunuulira kubanga waliyo abawala bangi besisomesezza kubanga bwe mpasa ono olwaleero gwe nsomesezza nga batandika okulikolinga wamma luli yamuyita n'amutuma ebitabo ate enkya bwe naayita omulala nti gundi jangu wano nga bagaana oyo alabika agenda kola ki kumugattako kati n'eddalasa bwe ziri nze senga nali seeka siyinza kuwasa mukyala gwe nsomesezza mu ddalasa senga nali seeka abasajja bajja kutya okutumayo bakyala baabwe mu madalasa bajja kutya okutumayo bawala baabwe bajja kutunuulira bulala
ayinza n'okuvaayo nga nsonga ndala yamugjeeyo nibalowooza ndi gwe omusibudde. Baseeka mwegendereze please mu respecting obusiraamu. Wabula sigenti seeka okuwasa omukazi gwasomesa kiriki asikyengamba wabula okukeepinga your reputation n'abasajja okusigala n'emitima nga mitebenkevu nga basindika abakyala baabwe mu ddalasa. Baana abasajja bambi bamira mwoyo kusindika abakyala baabwe mu ddalasa nga kali ate gwe okwetikka abakyala bo mu ddalasa n'obawasa abasajja bajja kutya. Okwongerako akatono mu yirimu ya qadha ennamula z'obusiraamu ezisibuka oba abamanyi ezibafuga mulimu omukyala afuuka haramu naye nga ze tabian ye mukyala gwe eyatula mu nsonga ze. Abamanyi bagamba nti oyo togwanidde ddala kukola ki kumuwasa. Singa otula mu nsonga z'abafumbo bw'omala ozituulamu kati balaba nti oyo ali mimba awula okuba nti omwerekereza ensonga watula mu nsonga ze nani kegamba nonoga nti okuuma ekitiibwa kyo n'okusigaza ensa nga bali basobola okukuleetera ensonga so si kujuliza nti yatula muzaagundi kubanga olwo kiringa ekigamba nti walaba loophole weri buli olaba loophole weri gwe wojjuza onyweza exactly ate era kyekyo so kati baseeka mbasaba mweweri respect abakyala abo mubatunuuli koga seeka alina okubeera nga lugoye lweru sitegeeza nti seeka tasobya ate si kirungi yeesuule mu ttosi ng'akola ki ng'alaba okusigaza reputation kubanga babaseeka mwe tubatwala nga muli bawaggulu nnyo buli lwenda baseeka nze muli wa respect ate wabeera nga yagenda yatute mukyala wa gundi yakoze eki respect mbangi koze eki bangi mujjamu nibwabanga amuwasa mu butuufu tetuganye naye tusigala abantu basigala nga balimu akakunkuna batandika okubuusabuusaamu towaayi seeka naakola kino seeka naakola kino azifu seeka yesi muntu seeka muntu naye mbasaba seeka mwekubeko bakazi be mutambudde nabo nti nagenda naye muhijja ate n'atuuka n'anoba owabba ate nze nimutwala ebyo byonna mubyewale bamaseeka mubyewale abantu basobole okubeesiga akuwa omwana we nti ono maharamu agende maama we bagende kakati kubanga bwe bamanya ebintu ebyo baseeka mujja kuba mwekubyemu ekituli. Nsaba Allah ababikkirire naye nsaba Allah nammwe abawa obuvumu obuguma mulaba bingi mutegeera bingi naye mugume. Ekyo kiringa bwolaba nti dokita asazeewo okukaana balwadde mu mateeka g'obwa dokita kiba kikoze eki kigenze wala ati gwe seeka ategedde lipolo sigula nnyama gwe n'ogingulya ate n'otwala omukazi kubanga guwaguza ennyama sigula lugoye gwe n'ogula olugoye n'otwala mukazi wange lalala tekisaana baganda bange. So mbegaidde baseeka mubeeremu ensa mutuwe ekitiibwa ffe abatali baseeka naffe tubeere n'amaka banka kati munaayingirira amaka gaffe empologoma bw'ogisanga nga ate eyingidde mu ndiga kiba kigenda kuleeta obuzibu. Nsaba Allah atuwa obusobozi buli seeka naye anoonya omukyala gwayagala tanoonya wabaki wabanne ekyalibadde ekituufu ne kuba amaseeka kwetandikira mukyala wuwe si mukyala gubatadde ate gwe n'omuwasa kikiri haramu wabula abantu bajja kutya nti maybe gwe wali enki gwe wali ensonga gwosaana kutabaganya buli gwolyayo nebyo gwoyita wayi kiki jangu tulabe niwobatabaganya susuya tenekwesiga olwo n'okuno bakujja kukendeera otandika okwesiga bakuleetera emisango gyabwe obatabaganye ng'omuntu omukulu naye wayanga bwe bajja ate gwobatwala wajja gwobatwala lalala olikoma waye onaatwala bameka ugenda kukwasa bameka ukanda exceed 4 n'abantu bwe tebajja kukwesiga mukyala bwajja ewaka nti seeka gyali nambadde mwagalamu omukazi bajja mutomera ku geeti. Ekyo kiringa musajja kugwa kabonero siganye mu busiraamu kikkirizibwa sikyogerera kati kwasi ye topic
omusajja n'okuza omuwala oba mulekwa oba mu mbeera yonna naye ng'okkirizibwa okumuwasa omukyalo oyo n'akula n'omuwasa oba oleesa obuzibu bwa mirundi ebiri. 1 abaana bo bakugjamu obwesige kuba bakuze n'omwana oyo. 2 omukyalo oyo taliddayo okukkiriza kukulizaawo omwana atali wuwe. 3 oyo yennyini omwana gwewasizza mu maka ge tolikulizamu yatiima mulala tolikulizamu mulekwa mulala kubanga aba alabira ddala naye ogenda kumukola kyewakola mukyala we oli ku ye naye abaala bakuzaani naye senga omwana oyo mukuza ye kati omwana oyo ekirala namba 4 gye njagala omanye omwana oyo oba omubuzizzaako bambi obutaata senga afumbiddwa ewalala n'afunayo obuzibu abaddukira gy'oli. You get the point? Naye kakati ate gye yaliddukidde ate gwe bba kati neeno gye yaliddukidde owa maama we yamukuza yabaamu wabula takyajjayo naye mujja we kati omwana oyo agenda kusigala wa tekusigala nga talina gweyebuzaako abo bolaba baafuna obuzibu mu bufumbo naye tabwesi kubanga talina gwasobola kwebuzaako gwamuwumukira badde nsigaye mukiri haramu naye nze sikikola era bwekikola oba olina omulyango gwogaddewo ogw'okukuza yatiima yenna omulala oyo gwoba ogenda okomako. So kirungi omuntu abeere ne wide chest ng'asobola okulaba mu maaso baneesigamye nti kiri haramu saagala mu nkondo yo Ssekkadde agambe kiri ki sinaga nti buli kyonna ekitali haramu mbadde sinakyogera nti buntu bulamu wabula sikikola era I don't support anybody to do it wabula nga tekiri ki okumanya kwange kwa prefer second term kundaga nti ate bwe nkikola mba nkoze mba nnyina wenkoze eki wenzirikidde wawanvu walisaanye okubanga waggule omwana oyo abaana bajja abadde muganda waabwe ate afuuke maama mbusiraamu tekigaana oli abadde maama we ate afuuke mujjawe busiraamu tebukigaana olikulizaayo otyo omulala ye wano onaakomyawo otyo omulala yona omwana agenda kwesiga atya yenyini gwewasizza ebizibu byanabireeta wani gwe obadde taata gwadaawo ekitiibwa nga taata oba short obanga amuwumukidde bwemugaa nti nkuwase obanga amuwumukidde yes kyakikirizibwa mu busiraamu naye kirina shock gye kimukuba kirina shock gye kimukuba kubanga okumukuza oba omulaze nti the father bambi kati aba asuubira in her life ebizibu byonna agenda kubigamba ggwe ate nga bwe kiri nga gwe wakulembera ekizibu ekinene ekyokumukuza bikyasanga eri mu bulamu ekizibu alina kireetawo kitaata abcd akati ate gwe bw'obeera nga gwe bba bw'anaakisangamu gwe akitwalewa. So I don't support naye islamically kikkirizibwa saagala ate mugende Ssekkadde yeesimba ku mateeka g'obusiraamu obusiraamu akikkiriza naye tebukiragira. You get the point? Nola nti obusiraamu bukukkiriza okuwasa omwana wa kitaawo omuto naye tebwakulagira katonda kujja neneebuuzaako nti muwase ng'oli musosola teyawana ewaffe ninkugamba nti mukole ki muwase nga nti muleke owasa abalala ojja kuleeta obuzibu mu kika nina nkimanyi nti kikkirizibwa obusiraamu bakikkiriza naye tebwakola ki tebwakiragira. Ntegerekese bulungi nnyo kati saagala mu nkanfuwaze naye Ssekkadde akubye ekifuma ku busiraamu no wabula entegerera nga ey'obusiraamu bwete bwekola ki bwegamba yapi 5 sekendi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya gange nze Umar Bayiga enda basomero mweduwanga ng'omuntu afudde. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa af'alhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت ثوبا أبيض من الدنس وأبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لهينا وميتنا وشاهدنا
وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.